Weewaawo kati nno bo Abakontanyi 20 abatwalibwa mu kutendekebwa mu mpaka eza Miss ne Mr.Bukedde kale nno okusobola okulondako 10 abanaagenda mu mpaka ez'akamalirizo. Basisinkanye abasazi b'empaka boolesezza obukodyo obw'enjawulo bwe bayize. Maneja wa Bukedde TV 1 Richard Kayira Saalongo aliko byattaanyiza ku mpaka zino. Oluvannyuma lwa wiiki n'amanga Abakontanyi abali mu mpaka za Miss ne Mr.Bukedde abaatwalibwa okutendekebwa okusobola okulondako 10 abanaagenda mu mpaka ez'akamalirizo. Olwaleero Abakontanyi bano basisinkanye abasazi b'empaka okulaba engeri gye batendekebwamu n'engeri gye beeteeseteesemu. Abantu bano buli omu alina ekitone ekikye omuli abazina amazina amaganda, okuyimba, okutontoma n'ebirala era nga bamaze wiiki nnamba mu kutendekebwa kuno. Abasazi b'empaka zino kuliko Suna Ben, Joseph Bate, Sanyu Robina Mweruka n'abalala era nga bakira buli omu alaga bwakuguse. I have never given a standing ovation. I do not give them. Nebaza mukama nti rehearsal dale badde nungi era nsobodde okweyongerako kw'ekyo ekitono kye mbadde nnina. Bangambye nti eddoboozi yange liri rich, liri strong, ne performance yange nungi nnyo. They like my energy. Bangi bazze nga bayimbi ngera tubalaba naye ng'oluusi nga choice y'oluyimba gye yakoze nga mbi naye nga si omuyimbi mulungi nnyo. Nammwe abagenda okusigala nga tubalabye ku Sunday museemu nnyo amaanyi mulabike nti nammwe muwangula bukadde 10. Abagenda okuvaako ku mutendera muno tekitegeeza nti ebyammwe bibadde bibi nnyo naye tuli mu competitions mujjukire kulina okubaako obuwanguzi tunoonya. Maneja wa Bukedde TV Saalongo Richard Kayira naye ayogedde bye basuubira okuva mu wiiki eno ey'okutendekebwa. Tulowooza nti abavubuka bano n'envuumuula abali wano enteekateeka eno yakukyusa obulamu bwabwe, si nsonga oba bawangudde empaka ez'akamalirizo oba nedda, kubanga okutendekebwa kwe bafunye kujja kubasobozesa okutwala ettone lyabwe mu maaso. David Tamale yakusakidde eggulu lino ku lwa Bukedde TV.